kati nina bakyali bange okuva e Busoga nga yalonda omukulembeze we naye nga waakamuli naye ng'omukulembeze oyo ow'ekamuli asula Kampala n'ennyumba yagula wano Kampala ne street bayina n'ebifo bye babeeramu mu Ministers Village simanyi Kololo okitegeera gwe omuntu gw'olonze n'akwata emmotoka n'ajja e Kampala omusuubira ddi okuyita mu luguudo lwe wamulaga ng'eyo agenda kuddayo mu biseera bya bululu nti era omuntu olutuuka eno agenda era bateesanga ba Kampala tateesanga wa mu kyalo kyova olaba abantu bali disappointed saawa zino nti nzayizaaka bajja kunnonda nga nina kyukirira buduuda ekiriyo ensozi ezigwa ku bantu amata baagayiikira abantu naye nga zensula mu kibuga kati nze ebintu bye ngendo teesa era bya mu kibuga era ojja kuwulira ow'ebudaadiri ayimuke agambe Madam Speaker jaamu mungi mu kibuga kati nga ye taliteeseza kati nono webuduuda asituka agambe yes jaamu atukosa jaamu atukosezza nnyo kati gwe weebuuza ow'ebudaadiri jaamu akukwata ddi okitegeera bamujjanjabira wano mu kesisi ebikibiki waaba ateesa ku ddwaliro tateeseza lya budaadiri ekyo bakyekwasa ne bagamba bannaye mwagala tubeereyo tutuuke ddi mu paalamenti ne paalamenti etandika saa 8 kati kankubuuze wano lugendo ki wano mu Uganda lw'obugira saawa 8 ate tuliyo okujjako nga paalamenti mwagiza Rwanda mukulu teruliyo okay kale katugambe olunaku olusooka ne lukulema wiiki neggwako waliwo abamala omwezi nga talinye mu constituency mwezi Jose njogedde mutini nze sirabanga mwezi gwe kazo Bashiri wakamula ameka mukapesa oyo muleke kati wembanga maze kangambe emyezi 3 sikiika mu kyalo kyamu naye buli lunaku wagwayo ebizibu ebirowoozo mbijjawo bakiikirira nga wenjagala okulya kati muno mu Kampala tuyina ne Uber saawa ezikukwatira ng'oyita Uber kati ebyo byolowooza mbu byoyinote era osanga omuntu bannaye potholes mu town naye oli ku potholes eziri mu town ewo waliyo kafuufu Madam Speaker, the potholes in the city biki ngakulaga ebyo byayogerako nze njagala ombuulize koko okujjako wano mu lukuubo we mubalaba mu lukuubo nze mbuuliraayoko gwe oli eyo mbuuliraayoko nze abantu bemanya abateesa balinga 10 nze mbamenya honorable Semujunganda tuyina Semujunganda tuyina Lutamaguzi tuyina oyo gundi Mathias Mpuuga ne tubeerano ate nabo oyinza n'okwesanga nga opposition ne batandika n'okutuulako eno ebeera bannamawulire ebeera abantu so nti abantu baffe be tuyina nti ate kati baafuuka bakozi ba byansimbi nti omusajja abala kati kankubaliremuko oluyingira obuyingizi paliamenti waliwo sente ze basooka okuwa ez'okweyozaako tutandike ku bukadde tutandike kale ku bukadde ebibiri obw'emmotoka yes obuli awo bayina ez'amafuta bayina ezo simanyi medical simanyi medical insurance buli lutuula bayina obagiri nzika bayongeza allowance wakati giri 2 oba kati waliwo n'ejo simanyi lwebakulonze n'ogenda simanyi benchmarking nebeba benchmarking nga tobimanya omuntu baava wano ne bagenda ne ba benchmarking irrigation weba benchmarking irrigation twagenda owulira waliwo atuyigiriza okufukirira ng'okozesa bucupa naye nga ba benchmarking nga twateekamu actually ziba billions and billions saawa zino omukulembeze wabanga asobola okubba ssente y'ebbaati notusooke tudde wali ku kyessente tusooke tulindeko ajja mu campaign ateekamu obukadde ng'akimanyi oba bukadde 5 ng'agenda kubufuna atya wendiira ow'emmotoka emmotoka eno gye bagenda omumuwa babaka bameka balina emmotoka ezisukka obukadde 5 obukadde 10 baka bukadde bumeka obeera oli musiru
eriyo ababaka betumanyi ng'olirayo ko mubaka nti oyo avuga ya $2.2 ng'alina edduuka mu kikuba, alina edduuka alina wa nga ajja mu parliament ajja n'ayita obuyisi ne bamulaba n'agestalinga n'adda mu dduuka lye ezo za sitting allowance n'amufuna. Eriyo omanyi lwaki ababaka baagala nnyo obukiiko buno kubeera ku bukiiko bwe babeera tujje tukake amaze tugenda ku exposing NSSF kambuze ebibuzo nga nemerako oba director bwanandaba lwaki kiki twakitugira nti yigira bwoti ettaka lyawo ndyagala efuna obukadde ataano at least okibana abakulira obukiiko abo bachairman mugende mubanoonyeze kasi nga balina mansions baguze apartments mu Kampala bazimbye mu Kampala abamu baguze amasomero mu kibuga Kampala abantu abakulira obukiiko ba chairpersons b'obukiiko ne ba deputy sente ze bafuna nino mbaka eyagawo munaga nti nze alinzije Rubaga ndi mukuba ettalo akulira kakiiko byebyo kati ate n'otunuulira abantu ne batandika kati ate wetwatuuka munnange n'abantu nze waliwo be ŋŋamba abantu nti oba ebintu bye bakola bibagwana eko ga waliwo abatagwande natulekanira byangu nga tebagwanidde cause wetuwogera ku babaka bamwe mubaka wange mumuleke naye ate yakuuma ekitundu kyo kati gwe kyobala yanaakola buli kimu kati twamulonda kukola ki era abamu ne batandika mbwe mubaka tebamulonda kuzimba nguudo kututeeseza kyogamba ateeseza emeka be bazimbidde enguudo bo bakoze eki okitegeera bo baali akyabo be bazimbye eri enguudo ze bazimbye nogayi naye ate olw'essalama road bakola ki vakoolo kwata ng'ogenda mu west bayitayo mu west gendayo kolabe ojja tegeera nti abantu bazimba enguudo naye wano e Uganda otuuka mu Kampala wennyini nga naawe okupaakinga tewawuliranga wano emyalo egibadde gitwala abantu mu kibuga ate nga ne kati okyanyi bikyagenda webiri bintu bya myaka 5 bya kisanja kiri bye twogera nako kati waliwo sayidi gye nali nsula eyo naye ng'enkuba weetonya muyina ofunayoko eryato n'enkasi nga mwabajja dda era olugira bwoti osalira ku nkasi nodda wali osalira ku nkasi no kwegamba nga yeeyo tulina abaana kati n'otuuka ekiseera bamemba ba paliamenti be bagamba nti temulina zimba mu ntobazi naye nga ye waatadde ekizimbe nti omuntu waaba talina magezi nti lino eddwaliro erikutwala kumanya luno oluguudo olukutwala ku ddwaliro liyina okubeera ndikukubuulira tetugamba mbu ambulensi zidduka naye ambulensi etuuka ku luguudo lw'ekirudde olwagundi Salama Road weba ebadde evuga 10 evugira mu 10 kozi oyina okutambula bwoti kolasi wa Salama Road yeerya oba nyamulya yeerya n'averika asigaddeko kantu bweka kati ate ekyo ali kugunywa ate eri etagenda ate gyali wano wakati binnya byerere okitegeera naye nga tumaze okyanyi nti ekisanja kiri ekisanja ekyeri eryona lubadde bweru kati kyenkugamba nti kati omuntu waaba tasobola teeseza just luguudo olwo lukolebwe omuntu n'atateeseza nti luno oluguudo kinajja n'ateesa ku guuni ku byempuliziganya bannaye waliwo abantu oli n'aleeta etteeka mu kifo ky'okuleeta eguuni n'aleeta etteeka nti wankuba ekifaananyi nga sikuwadde lukusa webakusibe netwogere ku Muhammad Nsereko ne nawe okitegeera nga ekyo kye tuyina ekizibu gye kyalaba ekizibu bantu kwogera ku bannaabwe mbu social media naleta nga defending mbu abantu olina ateeka ekifaananyi ky'omwana olina agira akantu mbusa nga kyetaagisa nti wenkusanga onziba nkubuuza mukama wange ngukwate onzibye naye nkukwata akavidiyo mpa olukusa akugambe sikuwadde nti kale eryo president lyamwangwira baligira leero naterawo omukono naye nga amateeka gano minimum wage bill erambika engeri sente omukozi gyalina okutandikirako president yaligoba yaligaana so president yagaana okussa omukono ku minimum wages bill naye n'ateeka omukono ku computer misuse act amendment nga talina gwe yeebuzizaako
NSSF gundi amendment nga bamwetololako n'alizza. Kati okitegedde. Can you imagine? Omuntu n'atategeera nti kati bannaye kankoleko otuuka n'ekiseera nze mbalaba wano bamemba ba parliament ne mukijjanya ababoda muyina okulanyisereka n'ebinnya mu Kampala wakiikirira ebinnya obimanyi aweeka mwokya wokka awo ng'oyingira simanyi kino kikwata wa Bobi kino kirenga awo waliwo ebinnya awo ng'agira computer misses jangu ku Sapolo Kagwa Road. Juzi omusajja yankuba mu kinnya twali tudduka nankuba mu kinnya n'embuuka waggulu nagenda okudda ku piki nga mpulira omugongo gwekase. Uganda ey'enkya tubaaniriza abali ku mikutu Uganda ey'enkya is a one case Kone Solomon Kaweesa mikutu egyo najja bannamawulire tubawo ensonga of course zibakwatako kyetwandise a cutting edge perspective okudiginga deeper mu nsonga nammwe gye mutalaba ate nammwe gye mulaba ne mwongera ne tukubaganya ebirowoozo tubeebaza mwebale kugoberera emikutu gino bannamawulire tuli ndabirwamu ya society era tulina okubeera nga tukola ogwo gwennyini mulimu gwaffe kyetulabye tulina okubeera nga tukibaleetera nate njaga tukwasaganye ku nsonga ne muganda nga Isaac one case ey'abannabyabufuzi tuzze twaga nnyo ebintu ebinaabagula obwongo muzibuke mugguke bannabyabufuzi abantu mwesiga nnyo abasumba ne bannabyabufuzi however abamu ndowooza mugenze abamu temunnabuuka n'abamu mugenze mubuuka bannabyabufuzi abamu tumanyi nti buli myaka 5 mugenda ne mulonda nga ssemateeka bwe bagamba naye tutandike ku kisanja kino twekubemu ttooki tulawo baddala kituufu gwe yeesiga munnabyabufuzi bwe tunaamalira puroguramu eno n'aba omwesiga oba tokyamwesiga ebigambo bye bakozesa ndowooza ne bannabyabufuzi tebawukana nnyo n'abasumba naye kansooke mpe muganda nga Isaac one case balamuseka ate tugende tutalantukemu ne puroguramu eno abalungi abatulaba olumu n'abatuwuliriza yes twongera obbagamba nti nno mukola kyattendo mumukwatanga data wammwe mugamba katuwulirize ku mboozi sifa tusinga okutegeera bwe guli nti tutegeera nnyo naye otuuka ekiseera n'ogamba kampulirize sifa tusinga obumanyi sifa tusinga essente sifa tusinga obugagga n'obulungi bw'oba oli awo ti sifa tubusinga naye gwe avaayo n'ogamba n'okwata ekikumi kyo n'oteekamu data yes n'ogamba kandabe okola kyattendo cause tukubangula gwoyige oba tukuleetera ky'oyina okulaba olumu ekitalabikalabika naye nga ky'oyina okumanya abamu muyiza n'obutabikkiriza naye byebiba ebituufu sometimes lwakuba nti omuntu waaba alemedde kiringa wamala wonaaba nga owagira maaniyo neweeba kukuba gyagamba yeyange so waliwo wali ng'agamba oyo yewange ono ye musumba wange ono ye munnabyabufuzi basajja twawangudde akakopo ne kabaluma kati mukayita simanyi katampeko mwe lwaki temwakawangudde towulira so kyekyo tugende mu puroguramu y'olwaliro Isaac one case tukoze episodes ez'abannaddiini bye tulaba bye bakola nga twetaaga okubibuusa abantu nti bw'olaba nga abantu kyaki yonna egudde weegendereze nga gwasigadde nga togudde genda mpola bw'olaba bakulumbidde ddala n'ewaka bazze bakusikirize wolokoka okole otya genda mpola bayinza okuba bakuzudde nti oli munna bizinensi nga beetaaga ojje obawe ku zaabwe tugende ku bannabyabufuzi leero Isaac abantu beesize nnyo ba politicians naye nze ekisanja kino nsaana okumenya amanya neŋŋa nti oyo yasala abantu people trusted abantu baire mu kaluka 220 omanyi nze njogera ekintu kyendabyeko era nga munnamawulire bwali abantu balonda akalulu saawa 11 gyensula bwagenda okugira nga abantu batandise dde okujja ku layini nga beetegese bali redde kukola kikulonda naye 221 22 23 tugenda 224 waka 0 tutandikira awo abantu lwaki ensangi zino beesize nnyo bannabyabufuzi Isaac kintu kyetera okugamba abantu era kigamba nnyo ne bannabyabufuzi bensanga abantu bali so frustrated nti bali so disappointed nti era mu kubeera disappointed okwo batuuka ne bakola n'ebitalina kukolebwa nti nga bwe nakugamba nti abantu edda balondanga omuntu profesa oyina degree oyina ng'ensawo eri nga bayina ensa ng'omuntu
cause waliwo parliament zogamba wadde ezimu nyinza okuba nga saazirabako naye waliwo parliament zowulira nga boogerako nga bagamba Miriam Matembe yali muntu waliwo ba prime minister oli gwayogerako n'akugamba nti omuntu toyinza kubanga wayinako bano bakidduma kubu yababoogerako naye ennaku zino abantu batu disappointinga ne tugamba katumale galonda togamba oyo ye mwana waffe abadde atundanga mu katale awo kyayi mumuleka agende ate ne oli akoze eki abaddeyo so yeryessa lye tulimu nti people were disappointed ate n'ekintu ekirala nti President Museveni okulwa mu bufuzi yes kireetedde abantu okugwesa essuubi yes ate naye n'akakasa abantu talina gy'alaga ate naye n'abongera obba wa reason lwaki balina okulonda buli gwe balonda lwali lumu president yali eyo ejjinja n'ayogera president kyanti bali Museveni kyanti banjawulo n'agamba nti nze newe mundeetera ekidomola yes kasita asituka n'awanika omukono kyonna kye tuba tuteesaako n'agamba yes ekyo ekigambo kiva mu mukulembeze wa ggwanga eyakafugira by then yali yakafuga emyaka 3 gaali gaweze that's bali mu by election yali ya Sumani omuntu yali ya Mwiru Paulo ya Paul Mwiru ya ne Nathan Geme nabeeta n'agamba nze newondeetera kasita ne waba ava mu tulo naye nga toyina kye tuteesaako n'asituka busitusi n'awanika omukono kitegeeza nti newoleeta ekidomola kitegeera so abantu ne batuuka ne bagamba and kankubuulire omukulembeze gwe tulonda aliflecting abantu oba akiikirira nga bulaba omukulembeze gwe balonze beba abantu bakiikirira lwakuba ekintu ekyayiza ennaku zino si kyakikirizamu edda nali nkikiririzaamu waliwo ekibba bululu kyonkimanyi neera nga nawa position baba kati sooka ove ku ekyo ng'abantu balonze kirala sooka ove ku kyokubba obululu ekyo kirala waliwo okuba nga tukulonze wamala ng'abantu beerondedde kyotegeeza byalwali byalaali ng'abantu beerondedde kyogamba abantu abalonda zaake wobateeka wali bayina enjawulo ne zaake era batuuka n'ekiseera bamanyi nti zaake musajja kasita bigaana aleeta ekibuli era we bamwagalira era we balaba nga bayimba n'akayimba zaake era ye kyekyamulondesa bo baga kyekyamulondesa kwegamba enjawulo eba ntono abalonda Segirinya street gundi Mr. Update era Segirinya waayita togenda kulaba woofiisi ng'avaayo yakola banna abaana ba street be bagenda waliwo n'abalonda Kyagulanyi yes ng'era bagamba Kyagulanyi yayina okiikirira era abasinga tukkiriza nti yayina okubeera ku ntebe Kyagulanyi okitegeera so kyenyinza okugamba kino nti abantu babadde disappointed naye ate abantu era basiruwadde nnyo omuntu n'alabye ddala nti kiri kibi omuntu n'akugamba kati nze kankubuulire abantu mmwe we batagenda bayambira kambawo ensonga nga nnya omukulembezeewo wamulonderawa walonderawo omukulembezeewo nze nalondera ndeeba kati nina bakyali bange okuva e Busoga nga yalonda omukulembezeewe naye nga waakamuli naye ng'omukulembeze oyo ow'ekamuli asula Kampala n'ennyumba yagula wano Kampala ne street bayina n'ebifo bye babeeramu mu Ministers Village simanyi Kololo okitegeera gwe omuntu gw'olonze n'akwata emmotoka n'ajja e Kampala omusuubira ddi okuyita mu luguudo lwe wamulaga ng'eyo agenda kuddayo mu biseera bya bululu nti era omuntu olutuuka eno agenda era bateesanga ba Kampala tateesanga wa mu kyalo kyova olaba abantu bali disappointed saawa zino nti nzayizaaka bajja kunnonda nga nina kyukirira buduuda ekiriyo ensozi ezigwa ku bantu amata baagayiikira abantu naye nga nsula mu kibuga kati nze ebintu bye ŋŋenda oteesa era bya mu kibuga era ojja kuwulira ow'ebudaadiri ayimuke
agambe Madam Speaker jamu mungi mu kibuga. Kati nga ye taliteeseza kati nono webududa tukagambe yes jamu atukosa jamu atukoseza nnyo kati gwe webuzo webudadiri jamu akukwata ddi okitegeera bamujjanjabira wano mu kesisi ebikibiki waba ateesa ku ddwaliro tateeseza lya budadiri ekyo bakyekwasa ne bagamba bannaye mwagala tubeereyo tutuuke ddi mu parliament ne parliament etandika saa 8 kati kankubuuze wano lugendo ki wano mu Uganda lw'obugira saawa 8 ate tuliyo okujjako nga parliament mwagiza Rwanda mukulu teruliyo okay kale katugambe olunaku olusooka ne lukulema wiiki neggwako waliwo abamala omwezi nga talinye mu constituency mwezi Jose njogedde mutini inze sirabanga mwezi gwe Kazo Bashiri wakamula ameka mukapesa yo muleke kati wembanga maze kangambe emyezi 3 sikiika mu kyalo kyamu naye buli lunaku wagwayo ebizibu ebirowoozo mbijjawe bakiikirira nga wenjagala okulya kati muno mu Kampala tuyina ne Uber saawa ezikukwatira ng'oyita Uber kati ebyo byolowooza mbu byoyinote era osanga omuntu bannaye potholes mu town naye oli ku potholes eziri mu town ewo waliyo kafuufu Madam Speaker the potholes in the city biki ngakulaga ebyo byayogerako nze njagala ombuulize koko okujjako wano mu lukuubo we mubalaba mu lukuubo nze mbuulirayoko gwe oli eyo mbulirayoko nze abantu bemanya abateesa balinga 10 nze mbamenya honorable Semujunganda tuyina Semujunganda tuyina Lutamaguzi tuyina oyogundi Mathias Mpuga ne tubeerano ate nabo oyinza n'okwesanga nga opposition naye kati batano oba ku 10 naye kati tuyina emikebe emirala giri ejikola amaloboozi amangi mu lukuubo wano ejikola amaloboozi era oluva mu parliament ng'anoonya wa kamera ate babasasula ngenda kubeerako saawa meka ompeerezaako kalinki omanyi sibeerayo okitegeera mpeereza kalinki osobola okusaliramu kakopi yako n'okansindikira ku WhatsApp ewoona akasindika era nange nja kuwa kasoda kwegamba ffe tuleeta ebifaananyi tulage abantu nti tukola waliwo abantu nga bateeseza mu lukuubo gyoli nti twabasindika teeseza mu lukuubo bo bateesa by the way yo parliament kuva ku ya mulundoza gwa 8 gwa 9 okujjawo bateeseza mu lukuubo bateesa ekyo kyekisookera ddala nti ate tebaagala bagambako wobagambako ayagala nkola etya nze naliisa kyalo kiramba biki cause we are telling you ebituluma tuyina ebituluma nga ffe omuntu n'omala ku kyalo waliwo omanyi saawa zino Uganda yandibadde nga yonna yabuna amasannyalaze naye omanyi nga waliwo n'ekyalo nga ne waya y'amasannyalaze bambi bagyeka nga waya y'amasannyalaze nga waya ya radio teyitangamu waliwo ebyalo bye tuyina nga ne ba MP bakimanyi tiwogende Kalamoja eyo tebeera netiwaaka ne bakubuuza lwaki teri mirongooti gimala era naye n'atuukawo nga ye akimanyi n'omukubira n'agamba Kalamoja eyo Kalamoja tebeera netiwaaka naye okozeewo ki ba ne ku Kalamoja omanyi nga mu Kampala muno tukyayinamu amazzi ag'ensulo okyanyi nti enguudo z'Lubaga eri mu Kampala yemu ku division ezikola Kampala nomanyi enguudo bubize buliko va ku Lubaga omanyi waliwo kino ekifo ekikyasinze okubeeramu abayimbi bakiyita batya Makindye egiveeko waliwo oluguudo awo olwo olubeerako enfuufu ennyingi Salama Road otuuka ku Salama n'olowooza nti ndi Kitigoma emmotoka tezikyayina na mikono mbwenevugira ku right banoonya watali kinya omusajja n'avuga emmotoka n'agiyisa ku right n'agijjayo ku right n'agituusa ogenda otuuka nga papa kati ate n'obeera ku Salama Road
Inti tekukyali bad driving. Tekucha era ne traffic teyina yimirirayo. Kwa kati omuntu omusaaga ku mukono kwatali. Ate gwa muvuma yegwe otategeera. Oyagala agwemu ebinya bya salama biringa bye bagendo ziikamu abantu. Okyali eri enguudo nga ye nalembu kyange ejja ku bukulembeze terulinnyangako yadde ne kolas. Kati kankulage. Salama w'olinnya boda. Oyina okukola ebintu bisatu. Woba mukazi oyina okuleega ebbeere. Woba musajja omanyi buno obuntu ab'ebikonde bwe bakozesa bw'oteeka mu kamwa baleme kuyiwa mannyo. Oyina okukateeka mu kamwa. Deni ekirala tuli kumpi kwesibanga nkoba. Tisalama otambula omusajja akuba omupiira ne guvaako ku piki ne guddako naye nga muli ku Salama Road naye eri wano mu kibuga Kampala. Erina meeya balina meeya Makinde balina bakansala batooke balina MP. So kati oyo omuntu ate ne beekwasa mbasimanyi mulaba tulina okusaba kyokka nga we baba basaba obululu bibatandike banayo oluguudo enfuufu omuntu enfuufu ze nkugamba n'oyambala white nga gwe nyambadde wano otuuka nga cream. So waliwo abakulembeze enfuufu weekukuba ennyo efuuka brown. Yes kuye Salama efuuka brown kuli mu kitono. So kati kye ndikugamba ekyo nti abo ababufuzi ate abantu ne tugaana babuuka kati ate ekinnuma nti abantu abo bakwata bawabala be bamanyi nti bayina se be bakozesa. Yes basasula bannamawulire basasula bannamawulire namugamba yogera kino ovanga ku memba wa waliwo bamemba ba parliament nga alabika kugamba nti tusensalinga ono alabika kugamba parliament ejjula okuva eno paka eri olwo lwe bagenda sensalinga kozi bayina ze babawadde. Sooka osimbe wakati ku lunaku lw'okusensalinga zaake ne Namuganza nina ababaka naye ababaka nali ku parliament nali najjo zoono nga saawa zaali nga parliament balina tula saawa 8 naye nga bakedde olukeera nogayi bano bulijjo babawanga prinale ekubyeko bweti we bateeseza kati lwe bateesa mbu simanyi ku byagondi babeera mu amasomero fees biki 16 naye lwe bagambye nti bannaayo ono asiiwuusa empisa ejjula ne batandika n'okutuulako eno ebeera bannamawulire ebeera abantu so nti abantu baffe be tulina nti ate kati baafuuka bakozi ba byansimbi nti omusajja abala kati kankubaliremukko oluyingira obuyingizi parliament waliwo sente ze basooka okuwa ez'okweyozaako. Tutandike ku bukadde tutandike kale ku bukadde ebibiri obw'emmotoka. Yes obuli awo balina ez'amafuta balina ezo simanyi medical simanyi medical insurance buli lutuula balina obagiri nzika bayongeza allowance wakati giri 2 oba kati waliwo n'ejo simanyi lwe bakulonze n'ogenda simanyi benchmarking nebeba benchmarking nga tobimanya omuntu bava wano ne bagenda ne ba benchmarking irrigation we ba benchmarking irrigation twagenda owulira waliwo atuyigiriza okufukirira ng'okozesa bucupa naye nga ba benchmarking twateekamu actually ziba billions and billions. Saawa zino omukulembeze wabanga asobola okubba ssente y'ebbaati. Tusooke tudde wali ku ky'essente tusooke tulindeko ajja mu campaign ateekamu obukadde ng'akimanyi oba bukadde 5 ng'agenda kubufuna atya ow'emmotoka emmotoka eno gye bagenda omuwa babaka bameka balina emmotoka ezisukka obukadde 5 obukadde 10 mpaka bukadde bumeka obeera oli musiru eriyo ababaka betumanyi ng'ayoko omubaka nti oyo avuga ya $2,200,000 ng'alina edduuka mu kikuba alina edduuka alina wa nga ajja mu parliament ajja n'ayita buyisi ne bamulaba n'agestalinga n'adda mu dduuka lye ezo za sitting allowance n'amufuna eriyo omanyi lwaki ababaka baagala nnyo obukiiko buno kubeera ku bukiiko tujje tukake ameza tugenda ku exposing NSSF kambuze ebibuzo nga nemerako oba director bwanandaba twakitugira nti gira bwoti ttaka lyawo ndyagala efuna bukadde 5 at least okivuga kubana
abakulira obukiiko abo bachairman mugende mbanoonyeze kasi nga balina mansions baguze apartments mu Kampala bazimbye mu Kampala abamu baguze amasomero mu kibuga Kampala abantu abakulira obukiiko ba chairpersons b'obukiiko ne ba deputy sente ze bafuna nino mbaka eyagawo munaga nti nzaali nzije Rubaga ndi mukuba ettalo akulira kakiiko byebyo kati ate n'otunuulira abantu ne batandika kati ate wetuwatuuka munnange n'abantu nze waliwo be ŋŋamba abantu nti oba ebintu bye bakola bibagwana eko ga waliwo abatagwanidde natuleekaanira byangu nga tebagwanidde kozi wetuwogera ku babaka bamwe mubaka wange mumuleke naye ate yakuuma ekitundu kyo kati gwe kyobala yanaakola buli kimu kati twamulonda kukola ki era abamu ne batandika mbwe omubaka tebamulonda kuzimba nguudo kututeeseza kyogamba ateeseza emeka be bazimbidde enguudo bo bakoze eki ekitegeera bo baalya abo be bazimbye eri enguudo ze bazimbye n'ogayi naye ate olw'essalama road baakola ki vakoolo kwata ng'ogenda mu west bayitayo mu west gendayo kolabe ojja tegeera nti abantu bazimba enguudo naye wano e Uganda otuuka mu Kampala wennyini nga naawe okupaakinga tewawuliranga wano emyalo egibadde gitwala abantu mu kibuga ate nga ne kati okyanyi bikyagenda webiri bintu bya myaka 5 bya kisanja kiri bye twogera nako kati waliwo sayidi gye nali nsula eyo naye ng'enkuba weetonya muyina ofunayoko eryato n'enkasi nga mwabajja dda era olugira bwoti osalira ku nkasi nodda wali osalira ku nkasi no kwegamba nga yeeyo tulina abaana kati n'otuuka ekiseera bamemba ba paliamenti be bagamba nti temulina zimba mu ntobazi naye nga ye waatadde ekizimbe. Isaac okyanyi tulina abaana abali mu UPE abagenda okusoma naye nga amazzi bwe gasala nga balina kubaweeka buweesi naye nga eriyo omubaka eriyo ne minisita okyanyi eriyo n'ebifo ebitundu gye baatondera nze kati neebuuza abo minisita akola ku nsonga z'ebunyoro naye nga bw'ogenda ebunyoro gye basima amafuta abantu bali mu kampu bali mu tenti babonaabona minisita akola ku biggwa tebiraze n'omubuuza nti era atuuka n'okugamba ate biba tebiraze kati ate mbikolako nti ebiggwa tebiraze lwaki bigudde tebiraze yaga nti minisita w'ebiggwa tebiraze naye kennyini kiggwa tekiraze Minister of Disaster is a disaster himself nga twetaaga ffe to be prepared Minister of Disaster and preparedness kubanga naye yagwanga talaze okitegeera so ye gwanga lye tulimu kati abo be musuubira bateeseza nze kati nina bamemba ba paliamenti bemmanyi nga bo essente ze bayina obubeezi nazo n'agamba nti nkuwe nga tebakyaziteeka na mu banka yajja nazo mu motoka mbamanyi era kati waliwo n'essente z'ogamba nti n'atuuka kati gwe linda campaign nga ziri kumpi bagenda tandika okuziika. Yes. N'alyoka akunyumiza ffe mutulaba mu paliamenti tusobodde oteesa wadde tuleme naye nga naffe abantu tubabilivingiramu twandituuse n'ekiseera kozi tutuuka ekiseera twatandika okugamba mbu naffe tumuwaalyeko noono tumuwaalyeko omanyi eggwanga we lituukira ku oyo gondi yalya naye nammwe mumuwaalyeko okyanyi abantu ebbula ly'ebirimu bwe lisusse omwana ava ku campus afunye degree in public administration alowooza agenda mu kifo kya gavumenti alowooza agenda mu parliament abo ate twabagamba ku olwo nti beesiriwaza nnyo balina okubeera mu paliamenti si mulimu ng'oyagala otegeere nti si mulimu mugende munoonye abaavaayo waliwo memba wa paliamenti omu gwe mmanyi yali wa Jinja eyo naye atambuza ekigere mu tawuni muno mumanyi nadde eno nadde eri nakwegako ne yasala ekibiina nadda va ku oyo waliwo yayina n'eddwaliro baali baliyita alumeka mufunye ekirevu waliwo lwe kimuzikako ng'okirondera wa mu nnyindo
nga mwina timanyula mu maazi nga w'omugamba akubuuza naye kindyako ki nenga yali mubaka wa parliament. So njagala abantu n'abo abaana abeesirwaza mbu tugenda kwesimbawo. Okwesimbawo si mulimisa service. Naye ate abantu we batuuka eyo bagufuula mulimo nga tebakyayagala kukola services z'abatuma. Yes. Bakuwadde ssente z'enguudo n'oyagala oze. By the way tebabawa na bbawa abo be babaga bwe bati naye abaga nga nja kufunira contract. Okimanyi ababaka olumu baweebwa ssente okuyisa budget. Naye nga oli abawadde okuyisaawo alina kyabazza si by'abantu n'agamba nti kati twagala kigundi ya flyover basa kiyite mujongere ssente wezitidde bayo bukadde 10 ate nabo ne bayisa abasiro naye ng'enguudo ewaabwe eri abantu tukyayina ebitundu Isaac tulina abantu banywa n'ente amazzi. Oh my God, nga essaawa eno abantu banywa ente wenywa we basane nga balina omubakira olumbakwa n'omubakali nga baludde n'okugenda abantu nga waliwo n'abantu omanyi nga mu Uganda muno mulimu abantu nga tebamanya ambulance. Ng'era mwogera ambulance ng'agamba ambulance oba bye. Waliwo ekyalo ky'otuukamu n'otwala emmotoka abaana ne badduka nga bakaaba. Naine muganda wange Joseph twasanga no KCCA ambulance ziparkinze abantu bajjamu bajjaganya bakimya ambulance buli division bagajja ambulance emwemwe. Natwalenganira bwobwavu buli mu ggwanga muno. Ambulance kamu bwe kati nenga bakunganye bannange batansono okwebaza mbafukamide nofukamirirawo abakulemeze banemwebale ambulance kamu. Ambulance n'osanga ekitundu nga region number teina fire brigade. Ngo omuliro we gukwata atulinze ye bakubira nti bannaye mutuweerezeeko eyamu n'eryoka n'ekizimbe bwe kitiki n'esooka evuga kilomita 45. Egendo tuuka nga ebikonko byekubye amazzi gaweddemu olutuuka etuuka bali batandise n'okuzimba okuzzaawo. Kati ndikugamba etuuka mu kifo bagenda ogira bwe bati nti amazzi gazze gayiika nti tukole tutya nti muvuge muddeyo. Bagenda okugira okukomawo nga kizimbe kirala kimeruse. So yeyo Uganda gye tulimu wamala nakugamba nti okubeera mu Uganda mulimu ogusasulira ddala. Okyanyi nti Salama Road kwe kuli eddwaliro erya Kirudde. Ye bayita Kirudde. Naye nga abalwadde abamu omanyi mbeera eyo n'enkola savakyanya abamu balina obulwadde obuvudde ku nfuufu just enfuufu. Nti omuntu waba talina magezi nti lino eddwaliro erikutwala kumanya luno oluguudo olukutwala ku ddwaliro liyina okubeera. Ndikukubuulira tetugamba mbu ambulance zidduka. Naye ambulance etuuka ku luguudo lw'Ekirudde olwagundi Salama Road weba ebadde evuga 10 evugira mu 10 kozi oyina okutambula bwoti. Kolasi wa Salama Road yeerya oba nyamulya yeerya n'averika asigaddeko kantu bwekati kati ate ekyo nyumalwanira yitira ali kugunywa ate eri etagenda ate gyali wano wakati binnya byerere okitegeera. Naye nga tumaze okyanyi nti ekisanja kiri ekisanja ekyeri eryona lubadde bweru. Kati kyenkugamba nti kati omuntu waba tasobola teeseza just luguudo olwo lukolebwe. Omuntu n'atateeseza nti luno oluguudo ekinajja n'ateesa ku guuni ku byempuliziganya bannaye waliwo abantu oli n'aleeta etteeka mu kifo ky'okuleeta eguuni n'aleeta etteeka nti wankuba ekifaananyi nga sikuwadde lukusa bakusibe netwogere ku Muhammad Nsereko ne nawe okitegeera nga ekyo kye tuyina ekizibu gye kyalabe ekizibu bantu kwogera ku bannaabwe. Mbu social media naleta nga defending mbu abantu olina ateeka ekifaananyi ky'omwana olina agira akantu mbusa nga kyetaagisa nti wenkusanga onziba nkubuuza mukama wange ngukwate onzibye naye nkukwata akavidiyo mpa olukusa akugambe sikuwadde nti kale eryo president lyamwangwira baligira leero naterawo omukono naye nga amateeka gano minimum wage bill erambika engeri ssente omukozi gyalina okutandikirako president yaligoba kanimagyawo lizungu nembu computer mess yaligaana so president yagana okusa omukono ku minimum wages bill naye n'ateeka omukono ku social ku computer misuse act amendment nga talina gwe yeebuzizaako NSSF gundi amendment nga bamwetololako n'alizza kati okitegedde omuntu n'atategeera nti kati bannaye kankoleko otuuka n'ekiseera
nze mbalaba wano bamemba ba parliament ne mukijjanya ababoda mulina okulanyisereka ine ebinnya mu Kampala wakiikirira ebinnya obimanyi aweka mocha wokka awo ng'oyingira simanyi kino kikwata wa Bobi kino kirenga awo waliwo ebinnyawo nenga agira computer misuzati jangu ku Sapolo Kagwa Road juzi omusajja yankuba mu kinnya twali tudduka nankuba mu kinnya nembuuka waggulu nagenda okudda ku piki nga mpulira omugongo gwekase muno mu Kampala se omusajja nangamba mu butuufu mbadde sikirabye naye ng'olaba nawe tomunenya ne waabisala atya yankuba nkugamba era singa seekwata yankuba nembuukamu nenzira ku piki waliwo no bebakuba kati kankubuulire omanyi nga tuyina memba wa parliament nga ye kinnya kyekyamuggyako ekigere gwosekanze kubuuka mu bbanga kudda oli yavaako bubi era kati omukulu gwe bayita bali mwezo ekigere ekimu tayina lwabinnya naye oli abeeri n'ayogera amazima gano kangogere kyova ye bali mwezo bwe yagenda mu parliament ng'agambye kyabinnya ewuwe kalekaleko ye agamba ati kansooke nfe ku ekyo omuntu naddaawo bannaye mwabatuvuuma olwagundi simanyi mbu omuntu obeera ku social media abantu babeera ku social media cause mwabalemesa ebyokola taatambuleko tayina mulimo kyagenda okukola waafunayo President Museveni yajjako Facebook ne buli kaseera apostinga kipoliisi ekwatisa amateeka bajjako Facebook naye postinga buli lunaku ku mikutu ku Facebook. Museveni anyiiga muleke anyiiga mangu Pepe Bosi yatugamba kozi oyo anyiiga entono nyingi nsajja bannange oli banna tulemesa n'okwoge kozi anyiiga abanyiiga mangu tubaleka muleke tugere ku baana betusobola okyayiri emisango mu Uganda egy'okunyiriza muwanyiza president yatanyiigako yatonde watu nenge Isaac ensonga zetwogerako simanyi oba ensonga zenkuleetedde oziwulire ziri valid oli naleeta computer misuse act nenge gyakiko eyo nabinnya byereere kankubuulire omanyi saawa zino ng'oluguudo lwa Jinja lwe lukyasinza oyingiza ebyamaguzi yes naye oluguudo lwa Jinja okuyita obuyisi mu mukono awo awazo wazinda jamu abeerawo mumanyi mukono weebuuza naye ogenda kati ate kiringa kigendere mukono kalinga kuva wano naye ova eno dduka n'otuuka awo jamu n'akwatira n'ofuluma owa Antony n'oddamu n'odduka n'ogamba kati kiki ekiri wakati awo waliwo mujinni gwa kutambula mpola okitegeera so ebintu ebyo ebimu babikola gondi tubeere frustrated yes abantu we babeera frustrated kulonda buli gwe basanze nze Isaac ngambo bano okugira enale mu President Museveni kati ntondo yanyigira naddala Buganda ojigira atuko laka atutulugunyiza ddala nga Buganda omanyi Busoga ekiri eyo kankubuulire Busoga batugamba tulime ebikajjo abantu ne balima ebikajjo bwe balima ebikajjo baawulira by the way ne balima ebikajjo kati ne batuuka bawulize ne bakituuka ekiseera ng'okutunda ekikajjo kyo ate oyina b'olina okwebuuzaako ebyo bye bagamba mbu license teyina buli omu obeera n'ebikajjo byo ne bikukulirira abantu bali omuntu alima ekikajjo paka mu nju ng'era ekiro enjala weemuluma ne wabeera mu ddinisa bw'ati anoga n'alyako yeye nnima y'ebikajjo naye ng'ebbeeyi y'ekikajjo eri ku mmeka laka eyagundi eya sukaali tomanyi nti amasannyalaze bagakolera Jinja olowooza gw'ogagula 3 ow'ejjinja ogagula 5 manyi neesiriwaza nnyo mwesiriwaza abantu Jinja gye batugamba it is an industrial district ekyali twabyogeranga mu primary muwadde industrial kati kyogera oteekawo Jinja olabe woogwa bayinza okuteerako feya naye mbugudu eri yali excitement yakusoma ate ebiseera ebyo
twayinanga n'ebintu bye bagambanga ng'ebyo by'obimanyi nga wonagamba 3 colors of Uganda flag naming, industrial area naming. Byakyuka. Uganda flag eyina kala 2. Red bagijjako. Nakite tukobano leero. Ku episode tuyinza n'okutandika okunyiiza abantu. Tugenda omanyi buli w'olwa awantu otandika n'okwerogoza. Byotalina kwogerako kati naffe tutandise kwerogoza. Kitunavaawo ne tukwata koli yasiba enguudo omwagala kuza birthday. Nkuviiridde. Oyo takubye mmoko tunaatandikirawo olulala. Uganda y'enkya.